ntaba ku moving straight bali bagena muwamba mwene yupi chokanga amuwamba tana jagena twala kintu chokama nti Mpuuga yali ayagala okuwamba Kyagulanyi mwene. Of course zezo scheme ezali okati nga leader nashiga ekisooka sibangamba abantu mbuno leader ena waabali ya enjoying intelligence. In the case of Uganda, General Museveni teri amusinga ku enjoying intelligence. Political party kobere mu family yo bingi byose otegera ku mwana yakomyewo kiro yako mwenda kubanga kasita ko banga otuteyo ku enjoying intelligence. Abasajja bali bakuba candidate wa Buganda baleetani kubanga kati nze wetugenda okulagaawo nze ndi sure mbu General Museveni wanaga tuyinza failing ofuna president afugisa omukono ogw'ekyuma nga yenga buli omu afugawo kubanga Uganda it wasn't our own making yali y'abazungu naye twafuna independence mawanga gegatta bw'omuganda n'akolagana n'omulango biki ne bafuga iyo setting gye tugenda okuddamu kati obanga ogenda kuba mupiira obanga ogenda mu lutalo nga tulina ayikalibayo nga gwe Mpuuga ogamba tutwale basitola nga ali kaliba tugireke Kadaga bamuleeterako n'omutwe gw'omwana mu parliament amawulire ago temwagala Kadaga tebatense mukuba kati Kadaga batandika oddomukuba ne bamuleetera omutwe gw'omwana ku parliament mu office ye nze ntero nnyo ogenda ku parliament nawe otera osakayo amawulire buli ogenda ku parliament ekisooka waliwo gate nga tezisikirizibwa kuyitamu bantu ba bulijjo nga ogenda oyita walala yaleeta omutwe olaba n'okutuuka mu office ya speaker security gy'oyitako eba nnene eyaleeta omutwe n'agutuusa mu office ya speaker yali ani Kadaga baamutandika dda nga tamanyi kitegeeza bino just it is just era Kadaga yatunudde bwati General Museveni alabya ku kakiripa n'agamba najja nenkugamba n'okugamba mbu wanfulumya kuba speaker nga Kadaga akaaba amaziga ninga gwakabira mu yalaba ku mirambo kati bagenda osooka ezige ewa General Museveni nakwatibwe ekisa yalaba emirambo akulembeddemu abantu bangi asaliddeko abantu abamu akalabba ng'abattaluta maguzi kati mbugwoka aba amaziga ago Kadaga ekisooka General Museveni omala alabira yasuubira mbu Kadaga ayinza okumwesimbako ne kuba president bwe bagambe gwe sooka otuve mu Seeke Kigongo ye Eva bwe beesimbawo oba omwesimbeko General Museveni akwita n'agaava mu lukaano wakyegendereza lwaki Kadaga ye bamusimbako kuli bamuleeta Namuganza n'amuvumavuma bwati kuno bamuleetedde Amongo ate nze mbyogera bino Kadaga naye ndi sure mbu Amongo agenda muwangula omanyi lwaki Amongo ekisooka alina ssente ate aweweera engalo alina budget za controlling baafulumya n'ofulumya nga alina ne ssente zennyini omusango gwamuterekesaako natti kubulankanya ssente ate azigaba ate bamemba ba parliament wane e Uganda ku muwendo omutuufu basobola n'otutunda maama waabwe oba taata waabwe ku muwendo omutuufu bamemba ba parliament kati mbyogera nga nakuwala nennumizibwa nga Kadaga bamufulumya Kadaga n'engeri gy'afaana gwe woonye mbu abantu abamu okuma abantu abamu balina hypocrisy mungi bavayo ne bagamba mbu nno twagala bato Kadaga kadde Kadaga alina emyaka 69 taweza nsanvu alina 69 agenda weza nsanvu ndowooza mwaka manyanga mu nsanvu nga mu 5 kati eba hypocrisy wogamba mbu akaddi nga chairman wa party yakoona 82 kitegeeza omuntu alina lemu yonayogera salamu aleikum agati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0752375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno wona osinzira okubeera ng'otulaba ku mukutu guno nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero kubuuzako nti osiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo asotoka ku bwanguzi nkuyozaayoza nyina Minisita Kabuye Sulaiman Mawagali muna NUP musunsuzi wa nsonga osobola muyita analyst agenda kubuuza tugenda kutandika okwogera ebigambo so tukwaniriza olwaleero soko buuze ku bantu amanya yenze Kabuye Sulaiman Mawagali niyanza nnyo kunkyaza kweno chano
ekisooka abantu ba Namakinde babadde beebuuza lwaki toleeta ku mubaka waabwe eyo nonso bingi Makindye East babadde bagamba omubaka waffe era ssebo bwe bategedde mugenda kuba kweno show baasanyuse nnyo era n'ebirabo bajja kukuleetera sanyuse nnyo okujja kweno channel twogere ku nsonga ezigenda mu maaso amanya nze Kabuye Sulaiman Mwagala eryokubiri negwanyiza entebe ya Makindye East constituency luli banzanya dda tenga nakava ku university ne banziba akalulu kange naye ku lundi tebagenda kabba kuba neetegese luli wafuna obululu nga bumeka we nafuna obululu era bungi bungi nnyo kuba ekifo kye nakwata kasita kugamba obululu obutuufu gwe bwe nafuna okumala nafuna obululu lwakuba banziba bubbi omusajja eyanziba baali bamuyita Balamu nasooka okitegeera mbu basooka okwata Balamu ono owaffe minisita yennyini kwolwo yali nga tannafuka minisita we nakitegeera mbuno olaba ne Yesu waliwo bakeerode nga bagamutira musanya Balamu okuva yanziba olute yamanya mbu ndi kijjanjalo yanziika mu ttaka ate nenkibwatulamu nenva baatulako obululu bwange nga babugabira abalala era ssaawa eno singa oyogera na mubaka wa palamenti yennyini nalibadde nsobola mufuna bali wali batagaza ku palamenti omulaba ku fulo eyokubiri ogenda okudduka nga alinnya lift yagenze ku fulo ya mukaaga ogenda okugira mwegobi naye bitambula bitya Makindye East eryetya ground eryetya wateekayo okusaba eri NUP olinda mukka mweru NUP nasaba ninda mukka mweru ate ekirungi ebiruntu byonna biraga mbu nze agenda ofuna kaadi bwagina straight kuba kasita ke bagamba bitundu 4 kuddamu bibuuzo bitundu 6 mu bantu abeesimba ekisooka teryansinga buyivu teryansinga kutegeera ggwanga teryansinga opposition politics babanga batunuliddwa wasomaki nze nasoba information system audit era ndi audit mulamba atudde wano nina masters olaba walwasobola okumpunyamu bw'oba olina masters ate oba wanjawulo naye simanyi babagoberera ebyo bajja bigobera kuba nekyagulanya ategeera era kyemmanyi kaadi ngenda kudda ate kasita koonaalaba nga nfunye kaadi muganda wange abalala tebeesimbawo kati gwe ng'omuntu oyimiridde otya kuba bagamba financial muscle zo ziri zitya ekisooka nze nga nsijja kugamba mbu ndi mwavu awo mba neeryazaamaanyiza weewaawo ate sijja kugamba mbu ndi mugagga nze my political terrain by the ego gye tulimu buno abantu abamu bakulembeza ssente naye ate ekyo kya General Kaguta Museveni yakiteekamu mbu politics kasita k'omufuula mbu muntu alina katolaba abalala bano abantu abagenda okulonda waliwo nabadde nga bagaba ssente neefuuka factor ayala n'ebirowoozo kati ate nze Makindye East kyakyukira ddala kubanga nze ate abantu be Makindye East be basonze ssente ne bazimpa neewandiise be basonze ebipande sigambu nange siina ne kikulagalaavu era nze kana akalulu ngenda mmenya mujenje kalo ate gwe tebakulimba mbu abantu abasinga okusaba ssente mu kalulu nga tolina era information gy'owa abantu nga tolina bwongo era bakumma abantu mangi ababa ne ssente n'olaba ng'agudde mu kalulu so nze Makindye East siri mweraliikirivu n'akamu tutera layira mu Gwakutaano nja kugwako nga nemba palamenti ate wa NUP okitegeera so Makindye East nze ngenda mmenya mu jjenje kalulu nkugamba muganda wange so fakati okola mulimu ki saawa eno ndi auditor oli auditor tonabadde naye ku resigning nkola mu private entity so tekyetaagisa ku resigning nkola byange n'ebirala kiba tekyetaagisa ku resigning ebintu byenkola abali mu government babawayo ebbanga 6 months ne ba resigning naye nze tekitegeeza nga nkola mirimu gyange ng'ate wenzija n'okusaba obukulembeze yes omubaka ono aliyo akoze atya Makindye East okusinziira ku gwe mu butuufu nga sisalirizzaamu Makindye East eringa eyakolimirwa okumala ebbanga ddene Makindye East ababaka baayo kuba yo palamenti alina ekintu kyetukola buli mwaka weguggwako bakola abantu engeri gye bapafominzeemu ababaka baffe okuva Ssebaana we yagenda babadde below average babeera mu basembe 10 2 abantu ababaka baffe baagala okukola peace with mediocrity kati nze siwakkiriza nze mamange yaŋŋamba nga tobeeranga mu contestation n'otobeera kw'omu ku basinga kati nze nyinza obeera wali kufula ya palamenti n'oŋŋamba sobola kwanja nsonga ntya mba sirina byakwogera ku bino ebingi oluzungu ndumanyi am very informed kati omubaka palamenti asemba atya ng'ava mu kitundu ddala constituency ey'ekibuga ey'ekibuga ndabira era bali ne bava e Karamoja ne bamukuba
abantu ne bava eggulu ne bamukuba haawo ng'obeera wano mu kibuga ate ekibuga kino kye kiriko entabiro ya buli kimu kati w'otasuumuuka genda kubeera omu ku basooka ate ng'ebintu baithe gwe beboogera tebeetagisa genda mu bwengula bintu bya bulijjo just kubeera ng'osoma oli alert budget nejja n'ogitunulamu lumu natulako n'omubaka omusome Junganda ne mbuuza gwe mu parliament okikola otya okwogera ng'oyogera nnyo by then yali 2017 n'agamba Sula ebintu byenjogera bino sigamba mbu mbijja kungulu for example budget ejja budget policy statement abantu abasinga ababaka banafu okusoma ate nga ababaka baithe ku zimu benefits gwe zibakwa bakoyo n'akantu osobeera ne PA for example ne ku musala gofuna ofuna omuntu akusomerako n'asummarize oba tosasoma ekyo ekintu kyonna baba banzo nze nalabako budget policy statement ng'eringa nga limu bbiri oyinza obutagisoma giwe PO rimwemu agisummarizing naawe okwateko ofunemu kyofunamu okipresenting ku parliament kyekimu n'obeera leader of opposition emirimu giba mingi bakuwa tiimu ekusomeramu n'emenyamenya n'ekubawo ekintu kitegeera kyeŋŋamba bano tebalina kye bamanyi kyova olaba nze nabadde sigenda nakwesimba abantu kuneegayirira bantu bakusabye nga basiiba wange Sula Mawagali twakola ensobi tuli wasaba kadi ne bagikuma ne tulonda afunye kadi naye atusaze ensawo nembaga naye mundeke n'olwero mbaleseeyo ewaka saagala ogambe nti abantu bakusabye bakwegayidde tutuuke mu box nga temuli bululu box temusobola nga mubulamu kalo olaba nafuna obululu bwe banzibako nga ndi muvubuka muto nga nakava ku university Katolo nga nvumbyemu nga wesewo n'emyaka 5 nga abataka bategedde kati tosobola nga mu box temubeera bakalo nze nkugamba kino muganda wange after 2026 ogenda kundaba nga nze mbaka parliament yawo amiina ekyo kyonki nange kimbeera njagala era ogenda kweyagala muganda enkwata bulungi kati kyogamba essubi lyonna likuli mu kadi bwotagifuna tosobola kuyingira kizimbe ekyo ekisooka nze ndi true believer mu NUP kyekyo ekyaddala n'essubi terindi mu kaadi olaba ne NUP yenyini egamba essubi lirina mu bantu kyova abantu balina 60% so abantu lyessubi lya buli omu so si kaadi kati kino ekyokulwisayo zigaba tekikukosa ng'omuntu by the way abantu boogera nnyo okulwisayo zigaba NRM yokka yafulumiza ba flag bearer omanyi aba DP tobamanyi aba PFF tobamanyi kati just lwakuba mbu pate esinga amaanyi bagitunulidde nnyo kiki kyegenda okukola naye n'ebintu ebirala tebinnagala kati si kulwisa tukyali mbudde tugenda nominatinga mu October nga 15 I think mu October I think nga 15 23 aweewatu kati obudde bukyali kumpi mwezi mulamba esebo kakati bwana Sula njagala tutandikire ku nsonga ya SEC olutalo wakati wa Kadaga ne Anita Among submission za bonna wazirabye nange nenziraba omunga agamba nti okuva mu 1998 ndozo ba 9 si ali mu NRM n'ayogera byakoze oyo Kadaga n'agamba omuntu anvuganya yakayingira emyaka egyo abanyonyola kiki kyakoze mbwe natundudde President Museveni ndabanga ali mu masaŋŋanzira okusalawo ani gwasaddaaka ani gwatasaddaaka we mbadde netegereza omutwe Daily Monitor gwewandiise ku nsonga eyo simanyi oba olabye omutwe gwa Daily Monitor ogulabye mbadde sigulabye kangu kulage wano Daily Monitor gwe mutwe naye gwekulembeza Daily Monitor ekubye omutwe ng'egamba the Queen's fight for King's approval okulwanagana kw'abanna abakyala okufuna kabaka afune baduganye gwakkiriza olutalo luno olulaba otya wakati wa Mongi ne Kadaga ekisooka menyawo omuntu yenna agamba General Museveni yabadde mu masaŋŋanzira General Museveni ekisooka muyeekera alabira wala nze yeno view yange gye ndowooza 1 General Museveni engeri gye tugenda mu transition kubanga transition yeeyolese ku ggulu ng'enkuba egenda ottonnya transition bweyoleka ku ggulu galaba mbu abantu abadde mu cabinet ababadde abakadde oba abaazirwanako bonna abadde atandika okubafulumya strategically
ojukane Eritu Mwine nga tannafa baali bamufulumizza era mu kulondo bwe baali bafulumya Eritu Mwine bulijjo General Museveni nga nominating bannamagye mu parliament kolo yagamba balonde ojjukira naga balonde mbu bannamagye beerondemu nga agendeddwa kusaddaaka Mwine because waliwo transition gye balina okuzimba. Ekyokubiri General Museveni tayagala nnyo bantu bategeera nnyo bayeri independence. Jukira nze ngobere byobufuzi Rebecca Kadaga yali member parliament yali speaker kyekyaddala bw'ofutuna omanyi fa opposition lwaki twogera ku NRM because NRM ekintu kyekola kiflowinga mu ggwanga. Nze omuntu ali firm believer mu transition weneeba etuuse nange ali mu opposition mba njagala engaging omuntu ali mu NRM ng'ali soba. Okitegedde kye ngamba? For example mulimu abantu abali mu opposition nga bali radical nga abantu b'NRM ne baba nga baga ku engaging abo opposition waliwo omuwangu gukwatagana oba ntegereka bulungi gena maso jategerekeka bw'obeera mu balabe bo ng'olina omuntu gugenda okwogerezeganya naye mukole peace olondamu omuntu atali nnyo radical kati nganza akkiriza mu transition mbuno ku babiri nyinza okwagala Kadaga sigambu saint ne Kadaga mu kaseera kakazigizigi ngena musetuse ku nyoge asobola okuwuliriza kati ate General Museveni azimba kintu ki radical mbweba transition ngezenga yetaliiwo waliwo abantu abasobola yimya ne bagamba mutabani we yaddako kitegede kye ngamba obuzibu bwa Kadaga mwe temumanyi bwava Kadaga ng'akyali speaker of parliament bwe baali nga baagala mukuba baateka emmese envundu mu ofiisi ne bamugamba mbw awunya ekivundu awo olutalo lwe lwagwa parliament mbw akaddiye nnyo awunya ekivundu paka kati ofisi ya Kadaga olanya we yagivaamu kubanga ku parliament waliwo ofisi tugaba ddagala Katonda yawonya Sheikh Masunga ne Hajati Jaliya abasangibwa Kawanda nga bayita mu kitabo ekitukuvu Kurani mu bakugoka okusoma dua ezigoba ebisirani ebya buli kika amajinni amayembe emirimu gyo gyafa olina olutwe oba omukisa gwe gwabula olina omuntu we yabula naye ng'oyagala akomewo oba oyagala kugoba mizimu ne balabe bo enga teweddeko soolenga onoonya omulimu olina emisango mu kkooti egy'ettaka n'amayumba olina omuntu walemedde ku mwenga obasigala omukyala oba omwami nga tolina kwagalwa ezo zonna ensonga n'ebirala babikolako bulungi nnyo basangibwa Kawanda Bombo Road oba bakubireko ku 0769 57 ku email info@masungadoctors.com ku website www.masungadoctors.com oba ku Facebook Masunga Doctors. Olanya yali obwa speaker yali mu office ya Kadaga ya deputy yava mu ya deputy n'agenda mu ya speaker naye yagala tula mu ya Kadaga pakati ne yadda mu ya speaker obadde okimanyi amongo yagana tula mu ya Kadaga baziba mulwanira ebbanga ddene by the way Kadaga bamukwako n'ekifaananyi ng'ava mu ssabo ne bamugamba mulogo fembuwanga b'Abafirika nze ndi musiramu by the way naye nze mpaka nyonyo omuntu agamba ava mu ssabo mulogo obadde okimanyi mulimu n'abasabeddwa mbasiraamu nga bayaayi n'abasabeddwa mbalokole nga bayaayi n'abakkiriza mu nzikiza eno ne mubaamu abayaayi kati sigamba bonna abenno bayaayi mubaamu abayaayi bwolaba oli ng'avudde mu ssabo n'omugamba mulogo awo nga bamukuba Kadaga bamuleeterako n'omutwe gw'omwana mu parliament amawulire ago gwe temwagala Kadaga tebatense mumukuba kati Kadaga baatandika odde omukuba ne bamuleetera omutwe gw'omwana ku parliament mu ofiisi ye nze ntero nnyo okugenda ku parliament naawe otera osakayo amawulire buli ogenda ku parliament ekisooka waliwo geeti nga tezisikirizibwa kuyitamu bantu ba bulijjo nga ogenda oyita walala eyaleeta omutwe olaba n'okutuuka mu ofiisi ya speaker security gy'oyitako eba nnene eyaleeta omutwe n'agutuusa mu ofiisi ya speaker yali ani Kadaga baamutandika dda nga tamanyi kitegeeza bino just it is just era Kadaga yatunudde bwati General Museveni alabya ku kakiripo n'agamba najja nenkugamba n'okugamba mbu wanfulumya kuba speaker nga Kadaga akaaba amaziga naye nga gwakabira mu yalaba ku mirambo kati bagenda osooka eziga ewa General Museveni munakwatibwa ekisa yalaba emirambo akulembeddemu abantu bangi asaliddeko abantu abamu akalabba ng'abattalutamaguzi kati mbugwoka aba amaziga ago Kadaga ekisooka General Museveni omaalabira yasuubira mbu Kadaga ayinza okumwesimbako ne kuba president bwe bagambe gwe sooka otuve mu Seeke Kigongo ye Eva bwe beesimbawo oba omwesimbeko General Museveni akuyita n'agaava mu lukaano wakyegendereza lwaki Kadaga ye bamusimbako
kuli bamuleta Namuganza n'amuvuma bwati kuno bamuletedde Amonga ate nze mbyogera bino Kadaga naye ndi sure mbu Amonga agenda muwangula omanyi lwaki Amonga ekisooka alina ssente ate aweweera engalo alina budget za controlling baafulumya n'ofulumya nga alina ne ssente zennyini omusango gwamuterekesaako natti kubulankanya ssente ate azigaba ate bamemba ba parliament wano e Uganda ku muwendo omutuufu basobola n'otutunda maama waabwe oba taata waabwe ku muwendo omutuufu bamemba ba parliament kati mbyogera nga nakuwala nennumizibwa nga Kadaga bamufulumya Kadaga n'engeri gy'afaana gwe woonye mbu abantu abamu okuma abantu abamu balina hypocrisy mungi bava ne bagamba mbu nno twagala bato Kadaga alina emyaka 69 taweza nsanvu alina 69 agenda weza nsanvu ndowooza mwaka manya mu musanvu nga mu 5 kati eba hypocrisy wogamba mbu akaddiye nga chairman wa party yakoona 82 kitegeeza omuntu alina lemu yonayogera mbu abakadde bagende ne chairman aba alina okugenda ne deputy chairman Kigungu naye alina okugenda so force ekuba Kadaga naye tagitegeera era nze nsuubira nze Kadaga lumu kigambibwa mbu anywa n'amanda kuba n'obutwa yakomba dda ku mmimbi kubanga waliwo Museveni nalabye yagamba nti right honorable Kadaga ogamba nti waliwo akuhantinga ne tewali n'omu akuhantinga General Museveni bw'atyo General Museveni y'omuntu asobola okujja n'akulinnya mu nsalika ekiro emisana najja n'akusasa n'agaba naye nga walabye baakulinnye mu katabo ke aka Sowing the Mustard Seed yagamba bwe baali balumba Kabamba baali balina mulumba ku Friday ne bateesa ne Kayiira mbu tulumbe Kabamba Kayiira kennyini ku Lwokutaano n'agenda alumbe Kabamba n'asanga ye Museveni tazze Museveni n'agirumba ku Lwokubiri kati General Museveni Kayiira mpozi nayo yali force ndala y'abalwanyi nga bagezaako okolagana balumbe n'atalumba kolo kati General Museveni waayogera mbu aba ategeeza bbi General Museveni yavaayo n'agamba omuntu waweza emyaka 75 batategeera tajja kwesimbawo tasabe kisanja kirala kati wavaayo n'agamba mbu nno abalwanyisa Kadaga nze sibamanyi mu kalulu ka Speaker of Parliament yatwala initiative ekuba amasimu ye kennyini n'akubira ono ng'ogatafulumya Kadaga era Kadaga nze oluusi munene n'omunene Kadaga okumamunenya Kadaga yafuna chance efulumya General Museveni ku age limit n'agizanyiramu awe yalina mufulumiza mu 48 of powers oba okurashingayo enemy mu kurashinga completely kati ekyo kyawedde General Museveni essaawa ye ate yakikola strategically ne surgically era nkulayira akalulu kanaakolebwa Anita Amonga agenda wangula kana akalulu sigamba ali competent n'agenda kuba Kadaga olweza ensonga era nze ngamba Kadaga bafuluma mpola aba atansobolo era nze ngamba Kadaga either jimu NUP oba akola ekibiina President Museveni agamba nti Kadaga yeetwalanga nti ye bw'ayogera n'abasoga baba boogedde yo watali abasoga tebaliiwo ekitali kituufu kati ekyaddala kiri bwe kiti General Museveni ekintu kyasinza okutya regional leaders kubanga nze nsiba ngamba abantu ekirina okukuba General Museveni right now kuba NRM ze nzikiriza za juggernaut ekintu ekirina okukuba NRM kirina kuba regional leaders akulembeze bana bazimbiddwa mu regions ng'avaayo nga ayina eddoboozi ate ng'asobola okujja n'obwo obululu kyekisinga otiisa Kadaga ekyaddala Kadaga wayogera mu Busoga aba ayogedde ojjukira ekintu ekyakubwa Nasaasira mu Western Region byebyo ebintu ebyo kuba Nasaasira yabeera mu cabinet ebbanga ddene naye ne General Museveni yamujja mu surgically nga Western Region emuwuliriramu nnyo ekyakubya Mama Mbabazi naye yali atanso zimba ekyo ekintu ne bamujja mu surgically wano tunanga tunakuba era nze ngamba Kadaga taddamu NRM addemu NUP baakola ekibiina kuba dimina ya Kadaga ne mu parliament oluddeyo nnyo ate ng'olina ku kifo ekya affirmative action evo vuganya bakyala beeka muli abaavu singa ndobadde ovuga abasajja nga Namuganza Kadaga kyekiseera asituke agambe mugenda kukola ekibiina obajja political party yenna ajja kuba president abasoga bonna okumanya banyiivu banyiize bagenda kudda mu opposition kyova nze ngamba ekintu ekirina okuba General Museveni ekisooka Kadaga dde Busoga kuba kyalayise bagenda mumaliriza era nze nkula yakalulu kanaagenda omuntu yentikasobola otaasa Kadaga General Museveni n'ayitaamu nkuba ekyo gyataddewo ne offer mbu asobola nominating omuntu museeke Kadaga ku luno we banakuba akalulu ne bakunominatinga museeke n'okkiriza ojja kuba mujega
you will be the most stupid woman. Okitegeera Kadaga okasaka banamukuba akalulu bwe bati pa takkiriza nomination slot ya General Kaguta Museveni Museke. Ekirungi ayina bakiyita retirement benefit nyingi yaliko deputy speaker. Yeah. Speaker nzo kubanga omusaala kwa bobeerako speaker ofuna 80% of the salary paka ofa. Oli MP, oli prime minister. Seko ojagaza singa bakubya ko gendo okole political party. Ekintu kisibyeko General Museveni bebatitiza abakulembeze mwaba babavuddemu abalina dimiina. Bikubama kafanga Kadaga akutte Busoga. In fact, Eastern yonna na collaborating ne opposition. Okitegeera nze kisinga okunuma abantu okujja ku opposition kangeze nga amuli ati nga ne 10 wova General Museveni obuli yawangula 10 with 65%. Bobo bunafu kubanga buli muntu alina sooka wangula waava. Kituufu. Okitegeera kobe gwe makindi onasoka wangula zoni yange wenva awala nenkwata kati gwe wesema kuba president nga gwe amuli ati 10 ne kuba Soroti nojuwangula with 39% na katono Chuvanzo atulu sentenza kyagambu Buganda yajja yena alagamba awanguddewo nga tonagenda walala soko wangulaawo n'abaka n'obafuna kati Kadaga kasake banaamukwatogezaako n'ojjayo omutwe n'osigala ng'okaaba Kadaga alina either one kuvamu NRM abasoga mulekerawo beera ate ongamba otambu abasoga ye tribe esinga obo ey'okusatu obungi babafulumya we batunga abajeka ne bamugamba Busoga yalonda NUP nga kye kimukubya Kadaga baatandika ddo mukubala bakwata nakibuuka ebbanga lyanamala nga ategedde mbu tebamwagala kijja beera too because ekimukubya it is transition ekyo nkigamba muganda enkyukakyuka ejja mu maaso awo enkyukakyuka ejja mu maaso yegenda okuba Kadaga era Kadaga zuukuka ddayo mu ssabo lyebyo by'osabaasaba emmandwa simeeza abasoga zikubuulire naye olina kuvamu NRM mwakuza omusota kyekiseera gutandise obbafiidingako. It is the reality. General Museveni is the only constant factor. Buli muntu avayo n'amulabamu emmunyenye eyaka amumaliriza nti asobola okwesimbawo ekisooka gwe genda okyegeneza abantu abali mu bifo by'enkizo abasobola oyuguumya nga General Museveni agenze bonna banamistarter bw'olaba namba 2 Jessica Alupo sisuubira mbu basobola n'otuuka mu kkoota ey'okwagala obukulembeze bwe batte mutale ku first 11 taliiko naye eyo kikulaga mbu General Museveni yalina kyateekateeka bw'ogamba prime minister Nabbanja dimiina ye abantu benza okwago bamuwaganze Nabbanja mulanga maama wange ali semi educated sigamba mbu teyasoma naye alabika nga ataasoma bw'olaba nga nedimiina ye kuba president olaba edawutinga naye awagira Muhoozi deputy prime minister Moses Ali ne Rebecca Kadaga kati bonna abali mu first bw'olaba nga bw'aba avuddeyo ekintu basobola okikwata yateekawo banafu abadde nga alimu emmunyenyeso nga ye Kadaga ne Museke bagaba mufulumi kuba Seeke eyinza zibuwala okuwamba nga mulimu abantu ng'abo okitegeera kati Kadaga kyekiseera bwe baba bakujja kuba Seeke kyalaze mbu General Museveni tagenda mutasa bagenda mu kalulu ate nze mbadde naawe enva nga basibi bagaba ssente kuba nze sekita ezimu zenkolamu abantu abo bwe babaterese okitegeera kyeŋŋamba nga ndi abagaba ssente nyine nga kati Kadaga esooka takyalina budget ng'eyo ono bagenda musabula kyekiseera azuukuke you should smell the coffee obiveemu kyekyo kiri mu Seeke naye oba naye yennyini ensonga azifunye reeti kubanga n'ekyokutandika ekibiina ky'ebyobufuzi ekyo yandibadde yakivugako dda n'ateekawo badikoyi ekibiina ky'ebyobufuzi ne kigira kuba baali muzibuwaza ye ng'omuntu okutandika ekiki naye bwateekawo badikoyi nga n'atandika ekibiina naye nga kya Kadaga ojja kulaba nga olwaleero talina option era nga alina kuddayo mu paalamenti ng'omubaka wa Kamuli omukyala. I think nze kyendowooza kisooka okukola ekibiina buvumu ate abantu abasinga mu Uganda nti tebalina buvumu buteekino General Kaguta Museveni kati Kadaga ayinza okuba nga fine ayagala ebitiibwa ag'okumugulirawo ekkubo naye nga talina buvumu yensonga lwaki by the nali nsoma akatawuli gwe ne bagamba mbu abantu abatera okubeera corporate oba ffe enemabega betuyita abasomyeko si be baleeta change and it is the reality nze abantu nali mu kuziika kwa Ssemwogerere nga bamuwaana naye nze nawulira busungu Ssemwogerere ogenda otya mu kalulu k'ekinaana muk'ekinaana mpozi yagenda nayoko ak'ekinaana
ne bakuba akalulu mbye n'agenda mu nsiko n'ajja obulu akaseera ako embwa ne wendigenze mu nsiko yandivuddeyo n'obuwanguzi kuba isoko oba teyali agobye obwakabaka ng'abantu banyiivu esente bali baakava mu amini ng'abantu banyiivu okitegeera kati gwe semugenda n'ogenda n'olayira nga leader of opposition beba abantu betuyita ababugumyeko kati kadaaga lwaki ekisa kye n'obutaba buvumu kyekigenda omuttisa ng'atunula era kyovula nze entendereza abantu nga Bobi Wine lwaki even time in memory abantu abakoze ebyannagwano tebabadde awo be bantu babadde batunulira nga ba offset abantu bano abasiba amataayi abasomesomeko ebitabo mbuuzo endirooya bajja kutereza kintu nga kiterezo era nze kadaaga nze ndaba abantu bakigusizza bana b'amasaati agayulika dimiina ye nze ndaba ekintu kyabulamu ekisooka kimu nguvu kuteera n'agamba kyovula by the speech nze gye yakoze yankwasiza ennaku n'ate yandazeemu ko n'obuvumu kuba ebigambo byagamba General Kaguta Museveni mwenzi obamu batono ababimugamba kazindaalo ekyaddala kati wabanga ayimiridde n'agamba owangoba ku bwa sipiika naye no nnumbyeyo oba ogubye busoga kitegeeza atandise okukitegeera era Kadaga onaagenda mu kalulu bagenda kakuwangula ogenda kuswala kyekiseera Kadaga ozuukuke ove mu nyumba ejjo omuliro kuba ne 2026 there's a possibility nga Kyagulanyi agenda wangula akalulu Kadaga ng'oli eri Kyagulanyi yagamba yebwa wangula akalulu amuyita n'amuwa ekifo era tamulinako buzibu kakye kiddawo era teri muntu wa opposition yenna asobola kuzuuka n'atawagira Kadaga mu NRM tekikye ngwembu oba ogenda mu transition olina okukolagana n'abantu abali mu opposite direction bosobola okukwasagana nabo gwe weewuunye Anita Amongu Dubai isima Bungereza avayo ne musanction General Kaguta Museveni asuka n'avuma abazungu n'abagamba biki mu sanctioning Anita n'agamba Jejo Dongo anoonyereza oba ojjukira Jejo Dongo olwamba onoonyeza nzika amawulire gaali ga NBS ne bamubuuza so byanoonyeza ennyumba bagirabye n'asaako ka smile saagamba buli report nagiwadde General Kaguta Museveni okuva General Kaguta Museveni we yafuma report yasirika singa ennyumba tebaagisangeyo yeno thinking yange General Museveni yandikedde vuma bazungu kuba atera bavuma naye akasiriseeke kalina gye kampointing ngafe abategeera ebintu ebiri mu parliament egy'emizannyo gyonna bagenda General Museveni tagiraba ate sirabangeyo omuntu amayinzanya mpiki nga Anita Amongo olwali mu FDC nzijukira yazala omwana asooka n'amutuma Besigye ng'ali mu FDC nga omukwano gukyabateteeza ne Dr. Kizza Besigye olwaddamu NRM bwe yazimba essomero eryo buloka ezimu n'azituma Natasha n'azituma Simabiki n'omwana we omugego n'amutuma Museveni kubana abalongo alina gwayita ku Museveni kati Anita Amongo amanyi okuzannya empisi gy'obyofuzi amanyi era Anita Amongo singa yali mukazi mufumbo tosobola mugoba waka amanyi we wanyiga era mufumbo sebo kati otesobola mugoba waka ku magezi g'alina ku Besigye yatuma omwana we Besigye ne ku Museveni amasomero era nzijukira bwe twamusa ku pressure ng'ezo sente zaabulankana ezo nga yawadde contract biki billion meka kimwe tekiri mu kooti naye bye byaliwo era bye byamusanctioningisa oyagulirayo essomero n'ayita General Museveni oluusi asanyukira omuntu abbye n'investing naye kati gwe bagamba General Museveni ku intelligence tamanyi kigenda mu parliament talina kyatamanyi ate no bayibe kiyinza okuba nga kikonsa mbu Museveni yasuubira afulumya Anita Kadaga mbu ekintu bakwe muhoozi bulungi abantu nga Anita Amongo ekintu basobola okiyolawo Anita Amongo nange ndaba ate dangerous substitute okusinga ne Kadaga alinya asaatiivu omulaba nze wenatira Anita Amongo weyawo olubuto lw'abalongo obadde okimanyi yakubiza parliament kumpi paka myezi 9 ate bwe yamala okuzaala yamalayo wiiki emu oba emu najja kati yo dimiina mbu oleeta omuntu ng'omayembu omuseetinga mukwate ekintu naye ate maaso awo asobola okiyolawo nze nange ndaba oyo dangerous substitute akijjawo speed asobola okiyolawo kati akijjawo era banafuuka ekizibu ono nnyo namutwa ne mumuwanganguse tomunyumiza kati Anita Amongo is very dangerous era gega amapesa gazanya nze ndi sure Kadaga bagenda muwunzi kagwe saawa abiri so Kadaga bamuwunzika adembya parliament wakuba kyembaye bayinza omu oba prime minister nenze nze mbaba Kadaga ne ba prime minister mbugano
Kadaga bamumanyidde nnyo ne bamutuulako ne bamufiisaako ne bamuwa ekifo nakkiriza era tekiyinza kunewunyisa bayinza omala okumukuba ne bamuwa ekya special nominee Museeke n'omulala ng'akkiriza. Buganda bange nze kinaliga mu nsi eno waliwo ebintu ebimu byoba olina onnyiigira naddala nga bakumanyidde naddala nga valiyo tebagirabye. Kuba ekisooka era ne wogamba mbuno kale katugambe mu Bukadaga ayagala General Kaguta Museveni ndi sure as day follows night nga Kadaga amutadde mundu ku mutwe n'omugala ddala NRM egenda mu right direction ajja kugamba nedda. Kuba ndaba n'obusungu ayogeza bungi newe yali ebusoge yayogeza obusungu bungi kwa Monge oyo nnyo. Kati njala tuve ku nsonga ya Kadaga njala tudde ku nsonga ya Mpuuga. Nasooka nenfuna intero ngendaga nti Mpuuga n'ekibiina kye bajjayo empapula mu kasirise ezobwa president. Nene azimulaba Mpuuga bayadde mu constituency ebigambo byayogera nga alinga abidizza bana abamwesimbyeko kubwa MP. Kisimanyi Mpuuga addayo kubwa MP ngombaka. Mpuuga nange neewunyiza okumanya Mpuuga yaswadde nnyo. Mpuuga baali wano ne bakola DF. Ne batugamba nga babateeketeeke be bagenda okujja kuba president mbu Mpuuga mayiriida. Nese buli wantu na Mpuuga we banaagwa mbukodo be bannabuddu we banaagwa mbukodo bwa Mpuuga bagenda mukumako omuliro. Naye Mpuuga ddala alina musango ki? Mpuuga omusango gwalina guli wano. Muganda wange kaseke tuba ba Luganda nga goli muto wange nze ndi mukulu wo. Ng'oli mu P4 nga goli mu P1. Bwe nsoma nsemba mu kirasi n'ompisa sina nnyiga mba nina kwenenya. Mpuuga ekimusumbuwa mbu muto waabwe yajja nga bo basembye mu kirasi n'abayitako. Era lumuzi nali ntudde ne Kyagulanyi muti ewuwe ogw'omuyembe ogwo. Wano waliwo Kyagulanyi waliwo Muswayiri. Bali bakamalonda Mpuuga nga leader of opposition. Zike ebiseera twalina ku kitebe kiraba ne basanyuka Mpuuga. Ffe ng'abaana bafoot soldier abali wansi twali twakisiima from the day start. Ne ngamba Kyagulanyi tusibewo ssente. Omuntu golenze nga leader of opposition agenda kufuukira akabasa. Kyagulanyi n'agamba nedda oyo abadde mu Buganda ekyo naye Kyagulanyi baba akwesize kyova abantu bamukoze ebintu bingi ebiruma ki ekyabaawo. Mpuuga okumanya Mpuuga be bana abasajja ababadde nze abasajja abo abaali mu Ssubi majority of them 90% of them be bali bakotogera Buganda bana ba Ssubi 2011 nga bajja bo balwanira bifo byabwe nga batugamba mbuno omu kubo alina beera president nga tebeesimbawo. Kyekyo kyali ekirayiro kyabwe mbu omu kubo alina okubeera president nga tebeesimbawo nga batembeeta balala nga ne muganda munnaabwe yennyini Abedi Bwanika weesimbawo tebamuwagira nga be bamu kisanyi kino Kasake babeera ku Besigye ekiddako ne batuleetera Mama Mbabazi. Abo abasajja we banaabagwa muganda nga bagenda bakyawa. Nze kisooka ndi muzzukulu wa Nambi okuva Ssemwogere we yagenda ffe ng'abaana ba Buganda tubadde nga tetufunangako presidential candidate ne bamugula mu bitundu ebirala nga bwe twafuna Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Tebakulimba mbwe eggwanga erisinga abantu obungi mu nsi bwe batya nga mu byobufuzi temulinaamu ssenze ky'ekintu kinnuma muganda wange. Teri nsi ebeeramu ng'eggwanga erimu ku basinga abantu obungi nga temulina sse mu byobufuzi. Bwe nkutwala Kenya abacukubi be basinga obungi bw'ataba president aba deputy. Okitegedde kye ngamba bw'aba nga takinga ne mu cabinet baba basingamu obungi kubanga babeera n'esse. Ngamba otambula economy ya Uganda eri mu Buganda almost 70% nga mu byabufuzi toliimu mu government ekisooka ne General Museveni NRM teyagala Baganda ne kuba vice president yatuggyako. Nze bino mbyogera binnuma. Ekintu ekisinza okuba Buganda kwe kubeera nga ffe Abaganda tusirika ne twekomomma. Wallahi nze mbagamba kino ekintu buli wembeera ne tudda mbu Kabaka tumwagala nnyo ebyobufuzi tubirekera wala naye ng'ebyobufuzi bisalyawo kinene n'ebirala. Kati twafuna candidate waffe ne bamugula ewala. Abasajja bennyini ne badda okufuafunta okumukuba. Baani abamukuba? Abedi Bwanika Mpuuga ne batugamba mbu Mpuuga mayiriida ne kuba president odduseeyo. Kitegeeza tulina dimiina. Kati Mpuuga ani atandika okukuba ku bonna? Mpuuga president wamwe. Ekisooka nze nja kubeera fair. Abasajja nze ne bajja mu NUP gwe bagambye mbu Mpuuga yali asobola otutuula bw'ati n'alaba Kyagulanyi nga liida we. Nga tuvudde mu ebya kamera mbu biki tebiri. Neze ne balabanga nga amukiririzaamu. Awo gwali makwekansaamu. Gali makwekansaamu from the start. Era Kyagulanyi taba kumuvinga straight
bali bagenda muwamba mwene yupi kyokka ng'amuwamba talina gy'agenda twala kintu. Kyogamba nti Mpuuga yali ayagala okuwamba Kyagulanyi mwene. Of course. Zezo skimu ezaaliyo kati nga leader nakitegeera. Ekisooka siba ngamba abantu mbuno leader yenna waaba ali ya enjoying intelligence. In the case of Uganda, General Museveni teri amusinga ku enjoying intelligence. Ne political party kobere mu family eyo. Bingi byose otegera ku mwana yakomyewo kiyo yakyo mwenda kubanga kasita ko banga otutteyo ku enjoying intelligence. Abasajja baali bakuba candidate wa Buganda baleetaani. Kubanga kati nze wetugenda okulagaawo nze ndi sure mbu General Museveni wanaga tuyinza ofairing ofuna president afugisa omukono ogw'ekyuma nga ye nga buli omu afugawo kubanga Uganda it wasn't our own making yali y'abazungu naye twafuna independence mawanga gegatta ng'omuganda n'akolagana n'omulango biki ne bafuga iyo setting gye tugenda okuddamu kati obanga ogenda kuba mupiira obanga ogenda mu lutalo nga tulina ayikalibayo nga gwe Mpuuga ogamba tutwale basitola nga alikaliba tugireke oba onenyani ayikaliba waffe Kyagulanyi Ssentamu ng'omwana wa Buganda bino twebuzaabuza naye buli region erina kasita kiba n'omwana we ng'atudde wali akenera ngo wajja olambu wano mu Buganda mbu tukuba UPC gwe genderera ng'ogambe mbu Obote yali mu byolabe bakutwala kaguddeeyo iyo lyali kubanga waabwe wadde ffeno yatukola ebibi kitegeeza mbu region ezimba abaayo lango ezimba akena ffe waffe gwe mukuba Buganda ffe olusaniya tunaatulako dira ze ngamba buli Muganda twafunye candidate bano abamukuba nsinza kisinga okunnomamu ebyo byonna abali mu lukalo lw'okumukuba bagamba baava Mmengo bateeketeeke bagamba bantu Baganda mbu n'Obuganda bubanywako ye Mpuuga buli w'emyaga mbu Kabaka yansiima nampa ensonga lwaki munyiiga naddala mwe bafutu soja ate nga tunyiiga ki Kabaka wa kusiima bagembo Kabaka tatwagaliza twala ba president bagembo ensonga zaabu semasonga eza Buganda ngo Muganda yalote zanguwa bwe nzija ku mukolo nga nkumanyi Muganda nsobola kunyigako n'ompa olusaniya lw'emmere nze nsiba ngamba abantu bano abasajja kuva ku ntandikwa tebaayagala Robert Kyagulanyi nga candidate baagala kutambula with the time. That's the reality. Kati gwe owunya mbu olutalo lwa Mpuuga Abedi ayingiriramu. Abedi by the even before nga tebanaga kaadi za last year. Olutalo lwa Mpuuga lwali necessary. NUP yali necessary okutandika olutalo. Ekisooka kati nze nkuwulira mazima. Sometimes kasita kwobeera ng'oli leader. There are some bold steps z'olina okuteekawo to put your house in order. Mpuuga baali balaba nga atakwataako. Ekyo ovaolaba NUP yatandika omukwatako amaloboozi Mmengo ne gatandika okuvaayo ne Catholic Church bani abagasirisa bafutu soldier nawo ne bateekawo ne bagana nedda ssebo kati yali azimbye ekintu gaayagala kibinulire muli naye Mawagali okusinziira ku ggwe ng'omusajja ayagala bukulembeze miliyoni 5 zisobola okutandisa olutalo munda mu kibiina kyo kati nno kansuke nkuwule General Museveni olwali mu nsiko obadde okimbu yalina n'amakomera lumu General Museveni yali mu nsiko ne bayisa etteeka ne bagamba mu nsiko gali amateeka 9 ngenda kuwako etteeka limu bagamba mu nsiko teri akkirizibwa kuleeta mukazi mu nsiko naye nga komanda yennyini General Museveni ng'aleeta omukazi era wano wenzira n'ekigambo nno teri muntu akulembera ggwanga nga tayagala abakazi oba nga teyazaalayo mu mukyala wakubiri gendo batono bonna n'aba opposition leader bakasaaga kwogera ku family ezimu ziri sensitive. General Museveni wamawulisa etteeka mbu teri aleeta mukazi mu nsiko ye n'aleeta omukazi okitegeera tinyefuuza kuva ddaye nga wafujjo ne n'aleeta omukazi ne baga omukwasa amatika n'agamba ssebo nawe jena okoze eki oleese omukazi era ekyo kyekyo kyataasa tinyefunza mu nsiko kiki kye ŋŋamba mbu obeera leader or not taking a bold step noyisa etteeka Mpuuga bakutuma batya ku lukiiko nga gwe leader of opposition ne bakuwa miliyoni 5 n'osirika ebyo 5 nga si kasiimo kuba buli member parliament by the way amaze ebisanja 2 afuna akasiimo basiga bamusasula bakiyita bata retirement amaze ebisanja 2 ebyomujjuvu eyo si kyetwogerako bino 5 nga tebifuna nko leader of opposition ate n'osirika ate ne bagala babirya newakana ekitegeeza naye wali omumayo oli mu nsobi noga sibifunanko eyo sho yali ku CBS twagiwulira
omwogezi wa police Chris owa parliament Chris Oboy navyonaga twazigaba awo nakkiriza mbu wazifuna kitegeeza naye wali olaba mbu nsobi so kati gwe mukulabako mukulaba okwange ekisooka twali tuluzinze front ya parliament kyekyo kisinga sina milioni 5 buntu butono nnyo ekyagobesa by the milioni 5 yalinganga manduso kiyanga gwe ng'ozze okola empisa embi wataatawo okoki kulu n'oyiwa amata naye nga oli wavuma maama oli wakoma okiro nakkuba milioni 5 byali manzo front ya parliament twali tugifiiriddwa tutya 1 lwaki baakyusa leader of opposition netufuna parliamentary exhibition netufuna ebigenda mu parliament ebibi ku mpuga byali biriwa because yafuuka comfortable within the system the front ya ne bali bagula parliament by the way nga munga ajja mpuga n'amwaniriza bwati ng'olaba kati front ya parliament twali tugiruzinze era ekyagobya mpuuga ebitano bya actinga ng'amanduso n'ebintu bingi ebyali wansi eyo. It is the reality. So Mpuuga was a mistake to be the leader of opposition. Dendako. Luno lutalo beneficiary walwo mukulaba kuba lwaggwadda. Ani abaddaani era yali ani. Ekyoka nja kubeera wa mazima mbu nze ndi musajja musiraamu. Bagamba omusiraamu tasaba lutalo. It is the last option. Era tebakulimba mbu olutalo kasitake lubaawo. Ne obo wangude omuntu osomu bebikonde 10 nene waba kubyeyo kimu kikuluma. That is the reality. Kati beneficiary w'olutalo tewali beneficiary. Wabula ate the biggest casualty ate si Bobi Wine. Gobage Bobi Wine tajja wangula Masaka. Nenda konjala nkutegere bulu tugende mpola. Beneficiary njagala kubano babiri olondeko omu. Ku government oba kale ku NRM ne NUP basatu ne Mpuuga ni beneficiary mu lutalo luno. Opposition ya Bobi Wine ya chifunamu etya. Mpuuga nene nga twa ezensobi zonna bamugana okwetunda n'agaana. Ffe tusuubira mbu yakola ensobi lwakuba olw'okulaga mbu seniority obutaga amenyeka n'asigala. Naye ate lwaki ngamba ye si mbu opposition ya beneficiary mbu kuba era Bobi Wine ajja wangula Masaka tebakulimba era kiyinza n'okunsanga n'Empuuga yennyini n'akaluka mukulu agenda kuddayo ngomba ka parliament bwe yalangiridde kuba yabadde ayogeza bukambwe nze ndi mwana wa mutaka ajja mu kifo kyange azze ng'alaamye gy'oli mbu baakimupimamu. Linda agenda kuba president tabusobola naawe abasajja singa Bobi Wine gwe yagamba nno mulimu abantu ababeera mu opposition nga bali comfortable with their positions. Nga neomugamba General Museveni aveeko ng'alaba okuva kuwa Museveni kugenda mufiiriza ekifo kyagamba asigalewo. Bwe weewuunye mbu omuntu amaze mu parliament emyaka 15 kuba Mpuuga ali myaka 10 ng'agenda mu parliament. Lwaki engeri yetusuuza mbu agenda kwesimba kuwa president abugenzeeko? Bobi Wine yamalayo ebiri kino ne yandize mu 2021 yandibuwangudde n'avaayo. Obukulembeze butwalibwa dimina eyo. Kati era Mpuuga abantu tebagenda kusonywa nga weesimbyeyo kuba MP batusuubiza buga kwesimba kuba president. Mukyawanga muntu yakola ki? Ate kati mukyawire kyo ye munnabudu munange. Munnabudu muno naye tuyinjogera gy'omwogerera. Kubanga Aula. Olaga nti oyine ekinyusi oyine ekintu ekikuliko eriye. Ekintu ekindi kati ate nze Mpuuga ekisooka anzaala. Eso chimete tukola nga na kumukazi omu tukola na business yemuwalanira China biralo byanda kitega kyengamba nze kinnuma muntu yenna ayimirira mu candidate ya Buganda kinnuma nga tumaze emyaka nga tulina formidable Muganda candidate kyovanze nkyogera kijja ku mutima basubi batumbe banga dene lwaki tebavanga mu president. So 2011 the Gang of 7 kubomu Gang of 7 bonna president ne batakola na kibiina. That means babadde bakotogera Buganda kasita kemala maliriza mu butikitiki osibule tuve wano Buganda kasita kemala nefuna candidate lwaki bamukuba era kati bazukulu bannambi mbagamba ffe ekisooka wano tetuva ku Bobi Wine katachi alina muzu na presidential candidate wa Central Region wabula wa Uganda yonna nga tulina okumusimba mu mugongo kubanga yemunye So kasaka tumolonda Robert Kyagulanyi kuba president ne Makinde East mulonde Kabuye Sulaiman Mawagali kuba omuti gwino baako n'emirandira egigukwata okunywera bebe byange nsigadde nza Mr. Makinde
mundabiranga ddala 2026 musibe bulungi. Tweyanza nnyo onaabadde osinzira okubeera nga otulaba ne muna NUP Kabuye Sulaiman Mawagali. Olwaleero tutambudde twogedde ku nsonga za Seeke Kadaga Nitamongi ne twogera ku nsonga ya Mpuuga okuddayo ngomba ka palamenti yandibanga kiri ekifo eky'amaanyi eky'obwa pulezidenti akyakyetegereza akyakyekenneenya. Tujja kuddamu twogere ebigambo olunaku olulala akuume awangale nnyo Ssaabasajja Kabaka.